GTV for unity and development. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Okusokera ddala amannya gange nze Shk Imran Ssali Sec nga wano ku kitebe ekikulu ndi muweereza era obuvunaanyizibwa bwange nze nkulira ekitongole eky'ebyeddiini mu Uganda Muslim Supreme Council. Title yange eri Secretary for Religious Affairs. Era nga nze omu ku baimaamu basoma khutuba wano ku Uganda Muslim Supreme Council. Nalondebwa mu mwaka gwa 2014 nga nondebwa mufti wa Uganda n'olukiiko olufuzi olw'emirimu egya bulijjo oluyitibwa management. Banteekamu obwesige kubeera omu ku bayimaamu ba wano. Nga bwe mukimanyi bulungi nti omuzikiti guyina bayimaamu 5, naye nga waggulu w'abayimaamu abo bonna imaamu omukulu ow'emizikiti gy'ebitebe ku buli kitebe. Kati nga kino ekitebe ekikulu imaamu omukulu ye mufti, ku kitebe kya region imaamu omukulu ye regional assistant to the mufti, bwe kityo ne ku district imaamu omukulu ye district qadhi, wadde nga wabaawo bayimaamu abalala abakola emirimu egya bulijjo. Lwekyo kati tuli bayimaamu 5 era nga tutandika ne mukadde waffe Sheikh Hussein Rajab Kakoza, Sheikh Abdul Kadir Mbogo, Sheikh Aljuma Shiuyo, Sheikh Abdul Wahid, nange oluvannyuma nenzija ate nembeegattako. Mu kaseera ako natandika okusoma khutuba era nga obumu ku buvunaanyizibwa bwaffe wano bayimaamu. Mwaka gwa 2019 eggwanga bwe lyazindibwa ne lirumbibwa ekirwadde kya COVID-19, ekyo kyawaliriza gavumenti okuggalawo eggwanga kye tuyita lockdown, era ffenna ne tugenda ku muggalo. Natuula awaka nga twakayingira mu muggalo, mwenna akaseera mwakalabanga kaali kakazigizigi. Nagamba akaseera kano nsobola ntya okukawangaaliramu nga mbeera waka wano ate nga sikafiiriddwa. N'ensalawo okukuŋŋaanya khutuba zange zonna zenzize nsoma okuva mu mwaka gwa 2014 okutuusa kati 2019, nzikuŋŋaanye nziteeke mu kitabo ekimu. Okufuna ekirowoozo ekyo mbadde nzijja nfuna okusabwa abasiraamu ab'enjawulo, abamu nga bakireeta mu kumpa magezi, abalala nga ddala balina obwetaavu bwakyo. Nga bangaseeka khutuba zo ozisoma ng'oziteeseteese bulungi. Tubadde tusaba ozitukoleremu ekitabo. Ekitabo ekyo tusobole okukiganyulwamu oluvannyuma lwa khutuba n'abaana baffe okubeera nga bakiganyulwamu. Abalala babadde bakireeta kumpa magezi nga baga nti seeka khutuba ezo zikuŋŋaanye. Era ebirowoozo ebyo mbadde nga mbifuna naye nga sinnafuna bulungi kadde kengabanya ku woofiisi ate nkagabanye ne kukola ekitabo kino ekya khutuba. Kati bwe tuyingira mu lockdown nendabira ddala nga eno ye chance gye nnina okukozesa okubeera nga siva mu lockdown ng'omulimu ogwo sigumaliriza. Khutuba zino bwe tuba tuzisoma wano naddala ku kitebe tuziwandiika mu Luwarabu ne tuwandiika ne summary ey'Oluzungu okwewala okusamwasamwa n'okuwambawamba ebigambo, kubanga engeri gye kiri kitebe nti olina okwogera ekigambo nga kigatta
abantu bonna baba bakuŋŋaanye, balala bavudde ku embassies, balala bavudde mu gavumenti, balala bantu ba bulijjo. Kati olina okukola message nga coveringa abantu bonna, ate n'abo abataabeere wano naye nga message eneebatuukako nga erina okubeera message ddala nga coveringa eggwanga lyonna. Kati tujja tweteeseteese bulungi. Kati khutuba nga bw'omanyi nti wadde era tuwandiika bwe tutyo, naye olw'okubanga ggwe wennyini agikoze ate ggwe ogenda okugisoma, wabeerawo bw'okola obuntu bw'okola mu summary form. Katugeze aya already ggwe ogimanyi era omanyi nti ogenda gisoma. Kati wano mu kitabo oba ku lupapula ng'okola khutuba oteekako katono akatandika nga ggwe ojja kugimalayo. Kati mu mbeera eyo khutuba ezo natandika zikolera mu bunotebook bwe buti kati bwe mulaba kano. Era khutuba yange yasooka yali kukuyisa bulungi n'okugondera abazadde. Mu kanotebook kano ye yasookera ddala gye natandika nayo. Kati mbulina kumpi bulinga 15 bonna nga bujjuvu bulungi. Khutuba ezo mwezirira nga bwe mubulaba wano. Kati ekiseera kyatuuka ne ngenda nga mmanyiira nemba nga sikyasitula ka notebook ako ng'oluusi kandabikira na bubi mu cameras oba bannamawulire bwe bali. Ne ngenda nga nfunzafunzaako ne mbeera nga kwegamba ngisamarizinga mu kapapula bwe kati. Era mbulina buno bulinga 50 oba n'okusingawo buno. Zino zonna khutuba ez'enjawulo, emitwe egy'enjawulo naye nga ziri summarized era nga bwenti bwenzize nzisoma ez'enjawulo. Kale bwe nateeka nniya mu lockdown nti kati ngenda kukuŋŋaanya khutuba zino mu kitabo, omulimu nagusanga nga si mwangu, nga ezimu ziri mu summary form bwe zityo, ate nga ekitabo kyetaaga omuntu nga kutuba yonna nambulukufu kubanga ye ajja kuba asoma busomi kino kye wawandiika. Nensalawo okubeera nga nsooka okuzijja mu butabo ne mu bupapula buno nga bwe nkulaze, nsooke nziteeke awantu awe ngenda okuzijja okuzeeditinga. Omulimu tegwali mwangu era nalowooza nenga nti singa nina kompyuta laptop, nayingira mu lockdown nga sina laptop, ng'ate kompyuta endala eyandibadde ekola omulimu eri mu office ya office, kaga nenkaluubirirwa. Naye olw'okuba nali mbaliridde nenga nti kati nina okuzijja wali nsooke nzikole mu bulambulukufu nziteeke mu kitabo kimu, ekyo kye ngenda okuwa omuntu atayipinge nga kino kye namukoledde kyennyini kyagoberera, kwe kufuna ekitabo kino. Ekitabo kino nenzijanga khutuba mu butabo buli obutini nga bwemba aya nali nagikola nga ya kitundu wali wano nga njikola nenjimalayo. Zonna eziri mu kitabo kati ekigenda okufuluma oba ekifulumye nenziteeka mu kitabo kino. Oluvannyuma nenkitwalira atayipinga muganda wange Shk Swalih Kiryowa n'akitayipinga kutuba zonna. Kusooka mu foomu eno kati nga eno kutubeega nti kafa bilmauti waidha, kafa bilmauti waidha, tikimala bumaze okufa okubeera nga mubuulize. Ogwo mulamwa gwa kutuba. Ne kutuba endala eziddako eno ekwatagana ku swabulu obugumiikiriza, kweganga zonna bwe njimaliriza nga ngenda ku ndala. Al amalu liddiini masuuliyatul jamii, okukolerera eddiini buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Eyo kutuba zonna bwe namala ziteeka mu kitabo kino nenkitwalira atayipinga, n'atandika okutayipinga ng'agoberera nga bwe mpandiise. Oluvannyuma bwe yamaliriza ne musaba ampulintingiremu, akolemu ka pamphlet akamprintingire nsobole okugenda nga mpitamu ndabe we yatereezezza ne w'ataatereezezza.
kwe kumpulintingira kano ke kasooka ng'amaze okukatayipinga akajje mu bigambo eby'ekkalaamu byonna wano tegwali mulimu mwangu akajje mu bigambo eby'ekkalaamu kati n'entandika ate nze okuyitamu nenkamuddiza nga nkamaliriza nenkamuddiza nankoleramu kano kati kano ke natwala eri mukadde wange abadde annyambako mu kweditinga kuba bw'oba okola ekitabo ate olina okufuna omukugu okweditinga omulimu ogwo kati kano ke natwala eri omukugu mukadde wange muganda wange Dr. Ziyadi Swalih Lubanga n'akayitamu nga bw'asala era bw'okayitamu osanga ng'ebisalesale bingi yakozesa peni myufu ye mu kubeera nti atereeza kati nga nze buli awali emyufu weŋŋenda nange ntereeza n'enzirayo eri antayipingira ne muga nti kati baatusaziza bwe bati tereeza wakati awo nga wonna nga nti senga Allah ngerera nenfuna laptop nembeera nga ate siddayo wooli nga nkolera ku laptop yange ono bw'amala dokita okumpitiramu then nga nzira ku laptop nga ntereeza mulimu guba gwanguwa naye ebiseera ebyo nga sigulina nga ate ne lockdown nayo bwewanvuwa wakati awo nempitiramu mukadde wange muganda wange mukulu wange Sheikh Swalih Kiggundu Munnabugerere yakitegeera mangu n'alaba nti omulimu guno gwa mugaso n'akwata laptop ye gye yalina gy'akozesa n'agimpa nanga tigenda okola omulimu gw'obusiraamu nengikozesa omwezi ogwasooka omwezi ogwokubiri yannyamba kubanga bw'oba ogirina naawe waliwo by'olaba nga tonnaba na kutwala wa mukugu kukuyitiramu gwe bw'oba ogirina nenzijamu ekitabo kino mu kweditinga ennyo najjamu kino nga nsazeewo nti kyekiddirira ekisembayo tufulumye olwo lwonna nkyali ku sayidi ey'Oluwarabu kutuba ey'Oluwarabu kati Dr. Ziyadi n'atunula mu kino n'akonfaminga n'aga nti bw'otereeza ebyo tujja kuba tulina we tutuuse era omulimu ogwo dokita bw'amala okugumpa bw'atyo nenzirayo nenkola era najjamu kino kubanga nina okupulintingayo kubanga ye nina kumuwa hard copy ayitemu kagambo ku kagambo nenzijayo kino nenkimuddiza n'atandika okukinojjola mpaka era bwe yasanzeemu n'abutereeza nampa nenzirayo nentereeza kakati olwo ntuuse ku level mulaba zibadde bupapulapapula kati ntuuse ku ddaala bweriti bwe natuuka ku ddaala lino olwo nentandika n'okweditinga oluzungu nenfuna bannanga abanyambako mulimu Mr. Umaru Weswala ebiseera bye yakolanga nga volunteer mu ofiisi ya PRO naye twasigaza omukwano n'okuwuliziganya nankolera omulimu munene nnyo mu kweditinga oluzungu kubanga eri eyo agimanyi bulungi oluvannyuma nenfuna muganda wange Sheikh Umaru Mubiru n'oluvannyuma nenyambibwako Mr. Hamza Niwagaba awo wonna nti ono bw'amaliriza ng'ate nfuna n'omulala kwegamba okwongera okugiramu ddala okulaba nti buli kimu kitereera bulungi then netupulintingayo okulaba ng'ekitabo bwe kyandibadde netupulintingayoko kino ekyasooka nga si kyekiri fayino naye nga tugezaako okulaga nti kati kitandise okujja mu sheepu ey'ekitabo okuva mu bino nga bwenzize mbibalaga ne mu butabo buli obwasoose kale bwe tumaliriza ekyo ne tulaba nga tutandise okutuuka ku nkomerero y'okumaliriza ekitabo kwe kupulintingayo ate
olwo nga tuli kugamba nti kati wano kino kyekitabo ekisembayo ne tupulintinga kino. Bw'ogeraageranya kino kino na kino olaba nga ddala waliwo enjawulo. Kino na kino enjawulo weeri. Kati kino kyasookerwako then ne tuzzaako kino. Ne tukisanga nga kifulumye mu sheepu nga mpanvuyirivu bweti. Tugaa nti no tekijja kunyuma nnyo, tekirabika bulungi. Ne twongera okukitereeza kyo kyennyini nga kava naki okutuusa bwe tuggyemu nusukha eno, kopi eno. Kopi eno yeri fayino era gye tulonkinga olwaleero okugifulumya. Tugiyise volume 1. Volume 1 kubanga tutaddemu khutuba 50, khutubas 50 ate nga tulina khutubas ezisukka mu 100. Kakati olwokubanga omulimu ogwo si mwangu ogw'okuwandiika n'okukuŋŋaanya nga bwe nzize mbayitiramu, kati zino khutuba 5 zifulumidde mu volume eno esoose. Insha Allah tusuubira okufulumya volume ey'okubiri era nga naye erimu khutubas 50 tulabe nga twongera okuganyulwa mu khutuba zonna nga bwe tuzze tuzisoma. Khutuba zino zifulumidde ddala nga bwe tuzisoma wano. Kwegamba sikyusizaamu. Lwaki sikyusizaamu? Kubanga mulimu n'ekigendererwa eky'okuyigiriza abantu abalala abandyetaaze okusoma khutuba engeri gyesomebwamu. Mwe muli abaana baffe abato okuva mu primary schools, mwe muli aba secondary, mwe muli aba university. Abantu bangi tebamanyi kusoma khutuba. Omuntu abeera mu khutuba nga alinga asomesa mu kiraasi. Kwega tetumanyi kiki muntu kyeyanditadde mu khutuba oba yandigitandisa atya, wakati atambulawo atya ne ku nkomerero atambulawo atya. Kati kyova olaba nti waliwo oluusi w'osanga wojja okusanga wonooba okisoma nga nali nina ensonga gye ndabula naye nga yaggwako, naye nayo nagitaddemu nga bwe nagirabula. Kwega kyongera okulaga ono asoma nti ddala n'omwana ayagala okuyiga nti bw'oba osoma khutuba osobola okutuuka w'otuuka ku ntandikwa oba ku nkomerero oba mu makkati n'obaako ensonga eziriwo mu ggwanga z'oyogerako oluusi nga ne mu khutuba ate si z'osomyeko ate nga tovudde ku mulamwa. Kati aka katundu njagadde okukabalaga nti ndeetedde ddala khutuba nga bweri. Mu khutuba zange bwe mba nsoma khutuba ninamu current affairs. Njagala nnyo okwogera ku current affairs ku bintu ebiri mu ggwanga oba mu nsi yonna nga byetaaga tumanye Islamic perspective. Obusiraamu ku nsonga eyo bugamba ki? DNA bugamba ki? Kino bugamba ki? Kati emirundi gyange egisinga bwe mba nsoma khutuba oluusi ensonga eyinza okubeera nga weeri mu ggwanga nga yeetaaga okwogerwako naye nga teyeetaaga kukolako khutuba, nga teyeetaaga gikolako khutuba naye nga yeetaaga okwogerwako. Kati ojja kukisanga nnyo mu khutuba zange nga nsomye khutuba ndala omulamwa nga mulala, ne bwe mba mmaliriza ne ŋŋamba nti nga mmaliriza lastly nga mmaliriza kino ne njogera ku kiri mu ggwanga n'engeri gye tulina okukibuukamu. Nga mmaliriza abaana baddayo ku masomero mukole bwe muti ne bwe muti. Nga mmaliriza mugende mukyalire abaana. Nga mmaliriza bwetyo. Kati ekyo n'ebifaanana bwe bityo ojja bisanga nnyo mu khutuba zange. So eno ye kopi eri fayino esembyeyo era ekitabo tukironkinze era tukifulumizza mu butongole kye kino. Tusuubira nti kigenda kuyamba nnyo abantu bonna naddala ku ludda lwaffe olw'eddiini. So nga ate n'olutali lwa ddiini omuntu bw'aba nga akisomye nkukakasa alina by'asobola okuyigamu olutali lwaffe olutali lw'Abasiraamu ku sayidi nga si Abasiraamu. Era omuntu asobola okusoma ekitabo kino
n'abaako byayigamu kubanga tulina ddala bye tutaddemu nga biyigiriza ate nga n'ebimu bigatta ffenna. Kijja kuba kya mugaso eri abaana abali mu primary schools naddala nga Seeka abasomesezzaako n'abagamba kutuba eno tugisoma bwe tuti ne bwe tuti oba n'abayitiramu mu primary schools. Kijja kuyamba abaana abali mu secondary schools, kijja kuyamba aba university, kijja kuyamba n'omuntu kinnoomu tosobola kukikwata n'obulwamu topiki ekukwatako oba erina kyegenda okukuyamba. N'olwekyo kye tubasaba nti mujjumbire okukisoma, mujjumbire okukigula. Kyenjagala okwongera okusaba nti nsaba omulimu guno gutwala ssente nnyingi naddala nga kituuse wano okukifulumya. Nze ze sirina naye wabaawo asobola okuyambako mu kusaasaanya ekitabo kino n'okukifulumya mu bungi, asobola okujja ne twogera ne tulaba engeri gye tuyinza okukifulumyamu ne kituuka ku bantu bangi ab'enjawulo ku kasente katono oba ku bwereere. Nziramu statement nti omulimu guno tugukoze nga gwaku bantu kufunamu mugaso, eddiini okufunamu kugenda mu maaso, naye ffe obusobozi obusobola okutuusa ekitabo kino ku buli muntu tulina butono. Kyova olaba kasente ke tutaddemu ak'ekiwalimu ate twagala tukaggyemu kubanga kaba kaffe ka mu nsawo, kati ojja kusanga nga tukitunda ssente oluusi ezitasoboka ku buli omu. Era kyennaakalabako nti abawalimu bangi bonna bakyetaaga, abasinga obungi bakyetaaga, naye bw'ogenda omugamba nti kigulwa ssente bwe ziti ng'avaamu, naye ate bw'okimuwa akitwala kubanga akyetaaga. N'olwekyo omuntu yenna asobola okuyambako ku kuprintinga ekitabo kino ne tubeera nga tukisaasaanya mu bantu nga ku kasente akatini oba ku bwereere. Omulyango muggule, jangu twogere tulabe engeri gye tunaakituusa mu bantu. Njagala kunzika bigambo byange nga mbategeeza nti okuwandiika kino ekitabo si kwentandikidde. Nzize mpandiika ebitabo naye nga bitonotono mu sayizi okusinziira ku mbeera eriwo n'obwetaavu. Nawandiika ebitabo kati biringa 7 byenzize mpandiika, kati ekyokulabirako nga kitabo kino. Tetwagala kayita katabo, tukanyoomya ennyo kano akatabo, naye kino ekitabo. Ekitabo kino kigamba nti nunula ezzadde lyo ne akiika. Amakulu nti nunula ezzadde lyo ng'osala akiika. Kati mulimu samale eyakiika, esalibwa etya, ani agirya, esalibwa ddi, kasamale. Kitabo kino kitambudde nnyo era kiyambye abantu bangi, bye bimu ku bye twasookerako. Waliwo ekitabo kino kigamba nti okunaaba wansi ne wabeerawo okunaaba, janaba, heidhi, nifaasi n'ekikulukuto. Mu busiraamu tubinaaba tutya, nakyo era kirina abantu be kigasizza byensookeddeko okujja nga mpandiika. Waliwo ekitabo kino kigamba nti eddagala ly'obwavu mu busiraamu twakigendereramu kulaga amakubo ki omuntu g'ayinza okuyitamu okukola ssente asobole kwegamba mu kuwandiika obeerako n'engeri gy'okola emiramwa egisikiriza omusomi. Katwaliyita ddagala lya bwavu. Omuntu asoma ekitabo kino ng'amanyi nti anoonya kujjanjabwa eddagala. Waliwo ekitabo kino nakiwandiika oluvannyuma lwa kuleeta bbago erya poligame mu parliament. Neŋŋamba nti kati nga nze omuwandiisi nina okuwandiikako n'empandiika nti ekyama ekiri mu kuwasa abakyala abasukka mu omu. Ekitabo kino n'ekifulumya tekyakwatayo nnyo mu bantu kubanga oludda olumu luba terukyagala ng'ate olumu lukyagala. Kakati naye nga nakyo nakiwandiika. Ekimu ku bye mbadde nkyasembezzaayo, nawandiikako eky'abazadde, okuyisa obulungi abazadde n'obuvunaanyizibwa bw'abazadde ku baana.
nakyo nakiwandiika. Kati ekikyasembyeyo kye kino ekigamba nti wasiyati, ekiraamo kyange kiyambye abantu bangi abagenda mu hijja, olugira bw'ati ayagala kulaama n'akifuna, abaagala okulaama. Kati ekiraamo kyange kino nakyo ekitabo twakiwandiika era twakivuunudde ne mu Luzungu, nga bwe biri wano mu Luganda we biri ne mu Luzungu. Kopi tusobodde kujjako nayo wano, naye nga kwegamba eyo gye tuvudde okutuuka ku mulimu guno ogutukuŋŋaanyiza gutuleese wano olwaleero. Tuvudde eyo. Mpunzika ebigambo byange nga neebaza okusookera ddala, neebaza His Eminence Mufti Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje okunteekamu obwesige, najja nga nkuza, kubanga wano wentandikidde okukola nga mpeereza eddiini. Bwe namaliza emisomo gyange najja wano era nentandikira wano okukola. Natandikira wansiko ddala, naye okusinziira kakati ku ddaala kwendi n'okubeera nti yampa ekituuti ekyo kyemulaba kino ekya national kintu kya buvunaanyizibwa nnyo, nti obuulira ku Uganda Muslim Supreme Council, kubanga oba obuulira ggwanga lyonna sinakindi ensi yonna, kuba kakati bano bakwata mu kamera ne baweereza ku social media, si kyekintu ekitono. Naye nga sinaba na kutuuka mu myaka gye ndimu, His Eminence ne management banneesiga n'ampa obuvunaanyizibwa obwo. Your Eminence nsaba okukwebaza ku lw'ekyo kye wanteekamu, era ekinfudde kyendi nemba nga nsobola n'okukola omulimu kati ogufaanana bwe guti. Njagala okwebaza mukadde wange Dr. Ziyad Swalih Lubanga, kubanga tanneekaanyizaako nti muleetedde kopi bazzeemu ne bapulintinga, ne ngamba seeka Dr. mpitiramu yitamu. Buli we mbadde muleetera ekitabo kino abadde nga ayitamu, ate nga tayitamu buyisi, kubanga waliwo omuntu gw'owa ekitabo kyo akuyitiremu. Experience njirina ku buli bwe nsoose okuwandiika, ng'ate yanyumirwa bunyumirwa gwe by'owandiise, nakino kweganga asoma busomi ate ye kunyumirwa n'aba nga talina kyakuyambye. Naye ono Dr. Ziyad omuwa ekitabo ddala n'atunuuliramu ddala n'ateekawo n'obwongo, ensobi n'agijjamu, kwegamba ndabira ddala nti akoze omulimu omulungi. Dokita, nkwebaziza olw'ekyo, nsaba Allah akuweemu empeera fi dunya wal akhira. Njagala kwebaza onono abeera mukulu wange mu musaayi ne mu mbeera zonna mu bye tukola ne mu kutambula, Sheikh Swalih Kiggundu mu Nabugerere, nga bwe nabategeezezaako wali nti nga nkyanoonya laputopu bwe mpulintinga n'entwala ne bampulintingira, bwe ntereeza n'entwala ne bampulintingiramu ate n'enziramu, yakwata eyiye era nakati nze nkyagirina, ngenda kugizaayo buuza kaakati kubanga omulimu guwedde. Owokuna gwe njagala okwebaza, njagala kwebaza Sheikh Nuhu Othmani. Sheikh Nuhu Othmani Kibuuka, sebo nkwebaza. Sheikh ono yabadde mu kweditingira bino bye dokita byamaze okuyitamu, nange ne mbaako bye mpiseemu, deni ne tumuwa okutereeza n'okutegeka ekitabo nga bwe kirina okubeera, okuteeka Kulaani, waliwo Kulaani gye tubadde twagala erina okugenda mu kitabo, ahadithi ezo yabadde ng'atereeza, era n'omulimu guno gw'okupulintinga kopi kaakati eno eri fayino era yagukoze. Kyokka bambi tantawanyiza, si wakunoonya, si wakwegayirira, musajja mukozi ddala, omulimu agukola mu budde. Sheikh Nuhu Othman, tukwebaziza olw'omulimu ogwo. Njagala kwebaza abanyambyeko mu kweditinga naddala olulimi Oluzungu, Sheikh Umaru Mubiru, Mr. Umaru Weswala wamu ne Mr. Hamza Niwagaba, mbeyanzizza nnyo. Era ntwala omukisa guno okwebaza Sheikh Ali Juma Shiwuyo. Sheikh Ali Juma Shiwuyo ye yansooka ku bwa imaamu, naye bwe najja yanjagala nnyo, era ye yampa n'amagezi agagamba nti buli khutuba yonna gy'osoma giteeke mu fayiro, ejja kuba ya mugaso gye bujja. Era ye namusanga ezize yazitereka dda, era ye yampa amagezi ag'okutereka khutuba n'okubeera nti bwe mmala ogisoma ngikuume bulungi.
njagala okumwebaza n'okunjagaliza kubanga mutima ogw'okunjagaliza agulina era kwe kumpa amagezi agafaanana bwe gatyo. Neebaza muganda wange Kanso Kasimu Kamugisha kati RCC wa Nakawa anyimbiridde nnyo ku kuwandiika ekitabo kino era ejjuma ezisinga obungi azisaalira wano ku headquarter naye bw'amala nga nze nsomye kutuba oluvaayo bwe nti nga ŋŋamba atera kukozesa akagambo ka Luwarabu aga nti sajjalta nti kweganga kyategeeza nti hal sajjalta hadhihi lkhutuba nti khutuba eyo girikodinze ne muga nti ngirikodinze ngaga nti okay. Era oluusi n'okundaba mu ngeri ey'enjawulo ng'omuwali munaga nti Seeko okoze bulungi kale anzizizaamu nnyo amaanyi era njala okwebaza mu bantu ababadde baagala nnyo nveeyo n'ekitabo kino mwe muli Haji Twaha Lukwanzi owa Talo Cottages naye abadde buli lwasaalira wano nga nsomye kutubaga nti Seeka kutuba ziteeke mu kitabo era ssebo mbakakasa nti omulimu ogwo ngutandiseeko era kopi yeeyo. Njala kwebaza famire yange olw'okumpa obudde n'enkola omulimu guno kubanga okuwandiika si kyekintu ekyangu olina okukiwa obudde. Nze nga bwe mbagambye nti twali mu lockdown okutandika omulimu guno ate nga kaweefube yali mungi naye ng'oluusi bakuwa n'ekyokulya oba caayi n'awola nga naawe omwagala naye nga olina ky'oyagala omalirize naddala nga kikukutte bulungi kwegamba kikuyingidde caayi n'awola ate n'otuuka okumunywa nga ate oyagala ng'ayokya kwegamba mbatawaanyizaamu naye mwebala okugumiikiriza famire yange. Abaana baagala kuzannya oli ajja n'akwata ebipapula by'owandiikako naye byayagala okuwandiikako kuba n'abakyali abato ate nga gwe kwegamba n'omugjawo n'okola ki ng'ate ye tategeera bino by'okola. Famire mbeebazizza olw'omulimu ogwo n'okunzikiriza omulimu guno ne tugutambuliza wamu. Sembyayo kwebaza Basiraamu mwenna, Bannayuganda mwenna abatulinako omutima omulungi mu bye tukola n'okutuwabula. Tukola kino ne mutuwabula, tukola kiri ne mutuwabula era nga bwe tusuubira okuwabulwa okw'enjawulo mu ebyo bye munaaba mulabye nga byayitidde mu kitabo. Tukyabalinamu essuubi mu kuwabulwa okw'enjawulo era tukyali bagonvu gye muli kyokka tubeebaza okubeera nti kuba oluusi obuulira abantu n'okubasomesa ng'olaba nti ddala ebintu bino babitwala era babyagala. Munzikirize nkomaawo nga mbasaba ekitabo mukigule ate mukisome kubanga tukitaddemu obusente bwaffe okusooka obw'ekiwalimu twagala tubuggyemu. Ate era kyesaagala kubakweka nti tukiwandiise ddala kigase umma, kigase Obusiraamu n'eggwanga okutwaliza awamu naye naffe tukyetaagamu okutugasa. Ekyo saagala kubalimba nti twagala kigase eddiini naye naffe tuganyulwe. Mu nsi endala ziri ezimanyi ezitwala ennyo okusoma oba ezisoma ennyo omuntu bw'awandiika ekitabo kati nga bw'olaba kino mu njogera ennyangu tugamba nti aba amaze. Muziri ensi endala aba amaze kubanga kimumalirira ddala y'okufuna n'abaana ne bakisikira era ne bafuna. N'olwekyo mbasaba naffe temutusuza njala ate nammwe muganyulwe mu kitabo. Wa akhiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GTV for unity and development.